maaso n'okubeera ntutunulirawo ddala okwetegereza ebintu nga ebigenda maaso n'okubeera nti waakiri bifaanagana nga we tutuukidde olunaku olwaleero eggwanga erya Lebanon nga limaze okubeera nti ligamba munnange ambasada waabwe bamugambye please ambasada w'eggwanga erya Lebanon vaayo munda mu ggwanga erya Iran naawe ali munda mu ggwanga erya Lebanon ng'oli wa Iran fuluma eggwanga lyaffe ogende Lebanon bagambye ambasada wa Iran kwata engugu byangwe busenya simanya ngatto ogende wammwe nafo waffe ave mu ggwanga lya mwakomeweeka ebintu embeera nga bwegenda maaso n'okubeera nti efaanagana tekyatusobozesa kubeera nti tukwatagana Lebanon ne Iran bagambye ambasada vaayo okomewe waka nowa Iran sibe engugu dayo ewammwe please nsonga ki zenina wano ng'ennumba zikyagenda maaso n'okubeera nti munnange zikolebwa ku ggwanga erya Isirairi n'amawanga agabuwalabu amalala Iran ng'akyagenda maaso n'okubeera nti abakasukira nga lukungunuku bwe yakugambye ku ssaawa 4 nti Abaisirairi tebeebase bulungi basuze bagugumuka ng'obugombe bweteekako buli ddakiika ogenda maaso n'okubeera nti ebitundu ebyenjawulo bikubwa Iran yabalaze machuwa mu kiro ekikeseza olunaku olwaleero nti wenjagala wenkuba era enfo nnyingi mu Isirairi ezigenze maaso n'okubeera nti munnange zikubwa era ng'olunaku olwaleero zibadde essaawa 3 ez'okumakya ekibuga kye baalumba ekimanyiddwa nga Dimona n'obugombe ne buddamu ne bweteekako ekitadde Isirairi ku bunkenke amakya g'olunaku olwaleero mu bifo ebyenjawulo Iran byagenda maaso n'okubeera nti ekuba era n'ayongera okubalabula nja kulwana paka ku muntu asembayo era Iran n'abagamba ngenda kulwana paka ng'olutalo nduwangudde amawulire agava ku sayidi ey'eggwanga erya Iran bavuddeyo ne bategeeza tugenda kulwana paka nga tutuuse ku buwanguzi okusinziira munnange ku mwogezi w'amagye ag'eggwanga erya Iran Iranian Armed Forces agambye we will fight until complete victory Iran tugenda kusigala nga tulwana paka nga tufunye obuwanguzi obusemberayo ddala bagamba kakati abasajja bayidde abalabe b'eggwanga erya Iran egamba kati wano bayidde tozikiza okowa banyaga tunyaga okowa situle mundu bagambye amagye gaabwe temupondooka Top Military Command egamba country's armed forces will fight until complete victory comments zino zizze okuva ew'omukulu amanyiddwa nga Abdullahi al-Yabadi ng'akulembera munnange headquarters ezimanyiddwa nga Katamo al-Ambiya Central Headquarters munda mu ggwanga erya Iran abadde ku TV y'eggwanga erya Iran n'ategeeza Iran's powerful armed forces are proud, victorious and steadfast in defending Iranian integrity in this path will continue until complete victory bigambo by'abasajja ba Iran agambye amaanyi oba ejje ery'amaanyi ery'eggwanga erya Iran bali proud nnyo benyumiriza mu ekyo kye bagenda maaso n'okubeera nti bakola ekyokulwana bali victorious jepanguzi teriruzinga erya Iran era n'agamba bali steadfast mu kudifendinga oba okukuuma ekitiibwa ky'eggwanga erya Iran kiteeka okusigala nga kyekiri waggulu mu lutalo luno n'agamba nga bakutte ekkubo eryo ery'okukuuma n'okuteekawo ekitiibwa ky'eggwanga erya Iran okulaba nti kibeera protected bakidifendinga bagenda kulwana paka complete victory nga bagituuseeko naye ono tagenze maaso nakubeera nti atubuulira complete victory Iran enoonya ki mu lutalo luno kyeyita complete victory takitubuulidde naye agambye twetaaga complete victory era n'abagambye mulinde ekiddako phase gye bagenda maaso n'okubeera nti baddako era na ono abadde agezaako okulabula
n'agamba tebasuubira kubeera na sensation in any possible negotiations with US. Tetusuubira kuteeseganya na mu America. Twali ku mmeeza nga tuteesa n'ayasa emmeeza. Kati kyekiseera agumire emboko egende maaso n'okubeera nti emuvugirako kubanga bino bye yayagala ebyokulwana. Irani agamba am ready okulwana paka ku muntu asembayo. Tewali nteeseganya zigenda mu maaso. Jjukira bino mu Irani abyogera ng'omu America yagambye enteeseganya zigenda mu maaso wakati w'eggwanga erya Iran n'eggwanga erya America. Kakati ono abagambye tuli ready ogenda maaso n'okubeera nti tulwana paka ku muntu asemberayo ddala. Tetugenda kukyusa, tetugenda kuzikiza. Irani okumanya they are ready. Bakyali beetegefu ogenda maaso n'okubeera nti balwana balonze security chief omujja. Tujjukira wiiki ewedde eyali security chief ow'eggwanga erya Iran abamu ku basajja abali basinga okubeera nti batiibwa abasajja abagezi mu ggwanga erya Iran, philosopher mulamba ng'ategeera eby'olutalo, Ayatollah amutendese, amwesize, amulesewo okubeera nti akulembera banne. Abaisirairi bajja ne bamutta, bamuyitanga Ali Larijani. Tuze tumubagamba ebbanga ddene. Kakati olunaku olwaleero abakulu munda mu ggwanga erya Iran bamusikizza omuntu omulala, ekifo kye kirondeddwamu omupya agenda okusikira Ali Larijani. Bagamba kufumbira ey'omutwe omufumbira y'abigere. Kakati ekifo bakitaddemu omuntu omulala ekya Ali Larijani. Ani alondeddwa mu kifo kino? Ani alondeddwa okusikira Ali Larijani nga security chief ow'eggwanga erya Iran? Tutandikirawo wennyini tuli mu program mpulidde kamenya kukula eri omuntu wa bulijjo. Genda otwegatteko ku mukuto gwa YouTube, tuli ku Pal FM News. Buli kyonna ky'oyagala okubeera nti olaba oba otegeera nkola ondabako bulungi nnyo nnyini ddala. Oteekewo message yo mu comment awo wansi ky'obuuza oba ky'oyagala okumanya kyonna na kyonna ky'ogamba ku lutalo luno ojja kiteekawo wansi mu comment section ku Pal FM News kw'oba ogenda kati Pal eri PEARL then FM then news ye YouTube channel yaffe eyo. Bw'otuuka ku subscribinga, likinga ate era osharinge. Kakati balonze omujja okusikira Ali Larijani nga security chief ogwe bayita Supreme National Security Council head. Oyo yabeera akulembera Supreme National Security Council. Kakati bamulonze. Mohammad Baghel Zogadel oba Zolgadel yagenze maaso n'okubeera nti alondebwa. Mohammad Baghel Zolgadel kati yalondeddwa okubeera secretary of Supreme National Security Council okusinziira ku mawulire agava munda mu ggwanga erya Iran. Ali Larijani kakati otumanyi mala okubeera nti yaziikiddwa, ekyo nomanya nti oyo agenze kati balondeddemu omupya okusinziira ku president's office ewa Masudi Pezeshkian. Ekifo kino bakizizzaamu ono yaani nyina kubeera nti nkuwa profile yono Mohammad Baghel Zolgadel okubeera nti addira mu bigere Ali Larijani mu kifo ekyo. Kitegeeza nti Iran eyongera kunyweza komandi yaayo mu lutalo luno. Tuze tubagamba ku succession ey'aba Iran nti lujegere lunene. Ono bwe bamutta ono taking over, ono bwe bamutta ono taking over. Nti noono Mohammad Baghel Zolgadel singa beera ngattiddwa waliwo alina okuddawo okubeera nti amusikira. Bwe bamugjawo bateekewo omulala, bwe bamugjawo bateekewo omulala. Ye chain yabwe bweto bwetambula. Kakati kitegeeza nti ekifo ekyo kijjuziddwa kati. Olutalo luyina aluduumira omulala. Ebyo nabyo bitegedde. Oyo amaze okubeera nti alondebwa. Profile ye nkugambye ngenda gikuwa. Kakati kirabika nga ekirooto eky'eggwanga erya America kosa n'Abayisirayiri
okudraginga amawanga agali mu kyondo kya Buwarabu gabirenga gayingira olutalo luno olugenda mu maaso kirabika nga kizzemu kigoye weezinge. Amawanga ga Buwarabu boogeza birimi ku by'okuyingira olutalo, tebaagala kuddiza Iran ate tibeetegefu kulwana lutalo lwonna. Eggwanga erya Qatar nga liyita mu mwogezi owa Foreign Affairs Ministry bamuyita Ali Ansari avuddeyo n'ayogera olunaku olwaleero n'agamba nti Qatar gegamu ku mawanga agasinza okukasukibwamu ebizuuko eby'omusajja mu Iran, ne bagamba naye ekyokuddiza Iran tetukirowoozaako, retaliation tetugirowoozaako ng'eggwanga erya Qatar. Kyetusaba Iran nti alina okufuba okulaba nti afuna engeri gy'awangaalamu ne banneyiba. Banneyiba fine bayinza okuba nga tulina ensobi zaffe ffe nga banneyiba, naye Iran totukuba. Yiga engeri gy'owangaala naffe, tulina okuba tetuli banneyiba balungi, naye yiga engeri gy'owangaala naffe. Ono ayogeddeko olunaku olwaleero n'ategeeza nti eggwanga erya Qatar basobodde okubeera nti beerwanako ku byokulwanyisa by'omu Iran byagenze maaso n'okubeera nti akasukayo nga bakutte waakiri emizinga egiwerako kw'ossa ne drones eziwerako ebitundu 9 ku buli 100 ku byokulwanyisa by'omu Iran byakasuse mu ggwanga erya Qatar. Qatar egamba nti byonna bikwatiddwa, wabula ne bategeeza nti retaliation tebagenda maaso nakubeera nti bagirowoozaako akadde kano. Just kye basaba busabi Iran kukendeeza ngeri gyegenda maaso n'okubeera nti ebalumbamu, era alina okukola ennyo. Ne bagamba Iran alina okukola ennyo to rebuild trust, baddemu bamwesige ng'amawanga agali mu kyondo kya Buwarabu. Ono bwe badde ayogera, Ali Ansari ategeezezza nti brotherly relationship between the people of Qatar and Iran should take precedence over any other political consideration. It's now open to the Iranians for this after this war to decide how they are going to rebuild the trust that was lost due to their attacks on our sovereignty. Kitegeeza nti Qatar talina buzibu ku ggwanga erya Iran. Qatar egamba nti bannansi b'eggwanga erya Qatar ne bannansi b'eggwanga erya Iran bakolagana bulungi ddala, naye kati kigenda kuva ku ngeri Iran gyegenda okweyisaamu, byegenda okusalawo ku butale bagenda okusigala nga bakolagana wakati w'amawanga gano ng'eggwanga erya Qatar n'eggwanga erya Iran. Fine abalumbye nti trust baagimugjamu oluvannyuma lw'okwakulako obulumbaganyi ng'eggwanga eryetongodde ng'eggwanga eryetengeredde Iran n'abalumba. Kati alina okuddamu okubuildinga trust, naye mu ebyo byonna byonna retaliation tebannaba kubeera nti bagirowoozaako bo ng'eggwanga erya Qatar tebagenda kulumba ggwanga lya Iran kugenda maaso nakubeera nti bamwesasuza ku ekyo kyagenze maaso n'okubeera nti abakola mu lutalo luno. Era ono n'ategeeza Iran have to find ways to live next to each other. Iran alina okubeera nti azuula butya bwagenda okuwangaala na bano, kuba bannamawulire bamubuuzizza relationship bwegenda okubeera between Gulf states and Iran. Mugenda kuwangaala mutya n'ono olwedde kati mumaze okwekuba olutalo singa lubanga luwedde. Iran agenda kubatunula atya mu byenyi nga yabakuba, oba nammwe mugenda kumutunulako mutya mu byenyi ng'ennyonyi zibadde ziva wammwe ne zigenda zirumba eggwanga erya Iran. Enkolagana egenda kusigala etya mu Middle East? Ono n'abagamba all people in the region have deep ties and their countries will have to find a way to coexist. Nti mwe muyinza okubeera nga mukiraba ku mawanga nti Qatar, obukulembeze obufuga Qatar, obukulembeze obufuga Saudi Arabia, obukulembeze obufuga Iraq, obukulembeze obufuga Kuwait, obukulembeze obufuga Bahrain, obufuga Oman n'amawanga amalala. Naye bannansi nabo balina endowooza yaabwe nti ojja kusanga we Qatar nga talina buzibu ku munnansi wa ggwanga la Iran. Kati abakulembeze nabo balina okulaba engeri gye bagenda okuwangaala. Fine, Iran waali abakubye mugenda kuwangaala naye muti. Ne Iran naye akitegere nti bannayiba bano fine ya mu America abadde asinzirawo naye ngenda kuwangaala nabo ntya. N'abagamba Iran has been here for a millennia.
The people in this region have been here for a millennia. Nobody is going anywhere. Total annihilation is not the option. We will live next to each other. We will be neighbors for the future of mankind. And we have to find ways of living next to each other. Nabagamba fine Irani atukubye, atulumbye. Naye Irani abadde mu kitundu kino okumala ebyasa n'ebyasa myaka miyitirivu nnyo gyamaze wano. Naffe tubadde wano ebyasa n'ebyasa. Mawanga, abantu b'amawanga amalala babadde mu kitundu kino okumala ebyasa n'ebyasa myaka mingi nnyo nga tuli wano. Nagamba nti kaakati ogenda maaso n'okubeera nti tuboolagana tejja kubeera option nti kaakati oyo yankoze bw'ati ne bw'ati ngende maaso n'okubeera nti mwesasuza bwenti ne bwenti. Nedda, kubanga mubaddewo ebyasa n'ebyasa era tewali alina gy'alaga era ntagenda kusenguka mu region waali. Naffe tetugenda kukeera ku makya tusenguke region tugende. Nedda, region tukyagirimu nnyo. Nagamba nti kaakati tetujja gamba nti twekube twesaanyeewo olw'okubeera nti tufunyemu obutakkaanya nti tugende mu total oba complete destruction. Nedda, nti oba omu tumusiimulewo aveewo. Nedda, Irani agenda kusigalawo, naffe tugenda kusigalawo. Kye tulina okuyiga butya bwe tugenda okuwangaala ne neighbor nga banneighbor gwanga ne ggwanga. Ono neighbor wange omugumire nti neighbor ali bwati ne bwati. Ne tetugenda kubeera nti twesasuza neighbor ate tugenda kuteekawo mbeera ya kunyiigira ggwanga lya Irani lubeerera. Kinaasinziira eriye ku neeyisa gy'aneeyisaamu gye tuli. Naye bonga amawange ga Buwarabu Gulf States ow'e Qatar agamba tulina okuwangaala naye agumiikiriza wangaale naffe kubanga ffenna we tuli mu future teri agenda kusenguka region. Weebali nnyo. Byonna ng'ebyo byogerwa. Trump agamba enteeseganya zigenda mu maaso. Irani agamba teri nteeseganya. Olunaku olwaleero mu Tehran wabaddeyo okubwatuka okw'amaanyi n'ekitundu ekya Isfahan mu ggwanga erya Iran nawo wabaddeyo okubwatuka okw'amaanyi. Israeli abalumbye n'abakuba bubi nnyo. Mu ddakiika 5 mu nnya eziwunzikiddwa. Isfahan ekubiddwa ne Tehran n'ekubwa. Nakugambye nti olutalo luno destruction eri ku side zombi. Israeli bw'alumba bw'akuba n'eggwanga lya Iran bwe balumba bwe bakuba. Kati buli omu agenda maaso n'okubeera nti abaako n'ebyo byafiirwa. Naye kisinzira bugazi bwenkana ki oba damage ekoleddwa yenkana ki? Kubanga ye Iran baze batutegeeza nti ono basobodde okumuhiitinga 80% of his capabilities. Takyasobola kasuka mizinga n'ebirala byonna. Naye bw'aba akyasobola okubeera nti abakasukira kibateeka mu kutya nabo. Abagenda maaso n'okubeera nti bamukuba Israeli n'eggwanga erya America. Israeli agamba nze nkyakusekula America ne bw'anaaba bivuddemu. Naye obusobozi weebuli okusigala nga akasuka ye ng'Omuyisirayiri. Olunaku olwaleero nkugambye obukeeredde kibadde kizibu nnyo eri omusajja Omuyisirayiri kye bamukoze nkuko baana Irani amukasukidde nnyo ebitagambika okuva ku saa 6 ogw'ekiro otuusa obudde we bukedde nga Isirayiri bagikasukira mizinga myereere. Kakati ye Qatar agamba emizinga tegimukosezza nnyo egy'omu Iran nabwe ekyo talina buzibu. Bwe bamubuuziza ku retaliation n'agamba Qatar erina olukusa era erina eddembe ogenda maaso n'okubeera nti yeesasuza, reserves the right to retaliate but looks to work towards regional peace rather than escalation. N'asaba n'amawanga ga Bwarabu gonna gagoberere side eyo. Tewabe eggwanga lya Bwarabu lyonna erikikola nti mukole retaliation ku ggwanga lya Iran. Kubanga bw'oleeta retaliation ogenda kuleeta escalation. Embeera ogenda kugisajjula mu ngeri y'okuwoolera osajjula embeera. Era ono mu bigambo bye ng'amaliriza omwogezi wa Foreign Affairs Ministry oba Foreign Ministry ey'eggwanga erya Qatar abagambye we reserve the right to retaliate.
in a manner that respects international law, but also cognizant of the fact that we will live in this region indefinitely, and therefore we have to work together towards regional peace, not towards regional escalation. Olw'okubeera nti ffenna tuwangalira wano ne bwe naakuba Irani ne twagala tumusaanyeewo, Irani ajja kusigala ng'ettaka lye weeriri era ng'eggwanga lya Irani weeriri. Kati kyonna tekirina makulu. Oba tukuba tusaanyaawo, no problem. Oba tumukuba kumusaanyaawo, no problem. Ffenna weetuli. Kati teri ateekwa kuddiza munne. Nabwe kityo y'ensonga lwaki Omuyirani bakyamwesonyiye. Oba bakimanyi nti oli eyalumba ali wala, bw'anaamala okukola distraction ng'adduka agenda, naye bo bagenda kusigalawo nga weebali mu regioni n'obutakkaanya busigalewo. Kati bagamba no, tetugenda kumuddiza. Era n'abagamba the decision of retaliation is to be taken according to the situational assessment. This is coming from our military and the decision by our leaders. No such decision has been taken yet, but we are taking every possible precaution, every possible measure in our defensive posture to make sure these attacks do not succeed. Era n'abagamba we have seen more than 90% of attacks thwarted. Kyonna ekiyinza okukolebwa tusooka kukola situational assessment, embeera eri etya. Ekyo kikolebwa bannamagye, magye ga ggwanga lya Qatar be bateekwa okubeera nti bakikola. Decision neeva eri abakulembeze baffe nti Irani tumuddize, naye mu kaseera kano tewali decision yonna yakoleddwa efaanaganako bw'etyo, era tennakolebwa. Naye bakola ekiyitibwa possible precaution, okwongera okubeera nti beeteekateeka n'okubeera obulindaala ku kiyinza okujja kyonna. Naga every possible measure bagiteekinze. Era nga kati batunuulidde nnyo defensive other than aggressive. Babeere nti be-protectinga oba beekuuma okusinga okulumba. Era bagamba mu ekyo kibakoledde nnyo 90% ey'ebintu ebibakasukiddwa bikwatiddwa eri eggwanga erya Qatar. Kakati ogenda kukkiriza tugenda kuwumulamu okwo katono embeera bwetyo bweri. Tugende ku nsonga z'eggwanga erya Lebanon. Balangiridde ambasada w'eggwanga erya Iran nga persona non grata, bamaze okumulangirira era bamuwadde paka lunaku lwa Sande ng'afulumya eggwanga erya Lebanon. Era n'owaabwe ne bamuyitayo munda mu ggwanga erya Iran ne bamugamba vaayo, ki ekisinza okutabula Lebanon n'eggwanga erya Iran. Mu ngeri y'emu olunaku olwaleero eddakiika 3 eziwunzikiddwa, Saudi Arabia evuddeyo netutegeeza nga bwekubye drone mu bitundu ebyobuvanjuba bwayo. Defense Ministry ya ggwanga lya Saudi Arabia ngenda kujja byonna byonna mbikuwe, then kutuuseeko n'embeera bweri mu bagamba abali mu nteeseganya. Nakusuubiza n'okubuulira Mohammed Baghel Zolgadel addiridde oba addidde Ali Larijani mu bigere ku saidi y'eggwanga erya Iran ng'olutalo lugenda mu maaso. Ono alondeddwa yaani? Ngenda kubeera nti mbikuwa mu ddakiika ezigoberera. Weekumire ku kkula ly'omuntu wa bulijjo 17 Pearl of Africa Radio. Tukola bwe tuti, tudda byonna tubifune. Just gwe gumiikiriza bugumiikiriza. Abali ku YouTube mwebale kutugoberera, likinga, sharinga, teeka kuona obubaka bwo buli kimu kitambulire ddala bulungi. Owange oli otya leero? Ndi bulungi. Twetegekera nnaku nsobola okubaako n'abantu b'ennyamba okubawa ku mmere. Lowooza ku bulamu bw'abantu. Tulowooza obulobunga bwa kasooli n'eŋŋano okusobola okukola obuugi ne capati. Era amagezi genkuwa kukozesa akawunga n'eŋŋano ebya Supreme ebikolebwa aba Mandela Millers. Supreme Flour agira mu bulungo obwa kasooli n'eŋŋano. Alimu ebirungo ebizimba omubiri, ateereddwamu ebirungo ne vitamins 9. Eŋŋano ya Supreme egonda era ng'ekozesa ne butto mutono. Musange mu supermarkets ne mu maduuka gonna okwetooloola eggwanga. Supreme Flour akolebwa aba Mandela Millers e Busega ku roundabout Masaka Road. Hey, yo, check this. Live life to the fullest, live on the edge. Blast, refresh your reads, free your vibes. Blast, call
me back or keep me down. Blast, can't hold me back. Zula obulamu obupya ochachanche lozako ku Mega Blast Citrus ekyokunywa ekijjudde ebirungo ebiwoomu ofuula obulamu bwo ekyenjawulo. Mega Blast, live free, live bold. Mega Blast. Buli lunaku lukya tusensula tusengeja twongera okukutegekera ekisinga Paala FM kati tukoze enkyukakyuka mu programu zaffe za weekend. Kati buli lunaku lwa Sunday tusubwenga ebyemizannyo ebimalayo full time sports okuva ku ssaawa 6 paka ku ssaawa 8 ez'emisana ate olwo ku ssaawa 8 paka ku ssaawa 9 tukuwa programu ya bwino ku bwino otegere ebyobufuzi byo wewe bituuse ate olwo ku lunaku lw'omukaaga okuva ku ssaawa 7 paka ku ssaawa 8 tuli bakukuwa programu Early Monor ibadde buli lunaku lwa Sunday ku ssaawa 8 paka ku ssaawa 9 ate ku lw'omukaaga kuva ku ssaawa 8 paka ku ssaawa 9 tukuwa programu ya Saddaaka weesakire empeera okuva eri omutonzi wo ku ssaawa 9 paka ku ssaawa 10 ez'olweggulo tukuwa programu yo ey'ebyenjigiriza enkyukakyuka ey'omuggundo ekoleddwa okwongera okukuweereza mu mpeera ezisingira ddala okuba nga ya mulembe. Paala FM 2026 eno stoko mpya. Bannage musayi Kamadi ngosikasika abazzukulu obatwala wa ndeka sirina budde mwanange ngenda Kenya ate kukolayo ki batwala kusoma ate wano wakyaliwo essomero abasomesa basiiba mu firimu bw'abaana babalagabula zi firimu okakasa nze nga nziramu ebyo leka gwe ne ŋŋenda naye wano bunansana essomero erisomeseza ku mutindo gw'ensi yonna Ryan Classic Islamic Nursery and Primary School kale kambatwale eyo. Ryan Classic Islamic Nursery Day and Boarding Primary School ly'essomero omuzadde mw'osaanidde okutwala omwana wo anti balina abasomesa abatendeke abali ku mutindo gw'ensi yonna ng'ate eriri ku musingi gwa busiraamu basomesa ebyeddiini n'ebyensi okugattako ebyemikono nga n'ebitone by'abaana babitumbula. Basangibwa Nansana Kabulengwa ng'ovudde ku Kyebando Road. Bafune ku ssimu 0704 oba 0782 beba Ryan Classic Islamic Nursery and Primary Day and Boarding School e Nansana Kabulengwa. Okusaddaaka kulina ebirungi bingi mu bulamu bw'omwana Adamu. Kozesa emmaali Allah gy'akuwadde ogule ejjana. Kati teeka ssente zo mu bintu ebinaakuyamba kuno ku dduniya ne ku akhira ng'osiga saddaaka ekulukuta. Zimba masijidi jjamba ekyanja. Twongera okwebaza mwenna abadduukiridde omulanga guno ogw'okumaliriza omuzikiti guno. Tusaba Allah agaziye ebyenfuna byammwe naye obwetaavu bukyaliwo. Nze naawe tusobolera ddala okumaliriza omuzikiti guno. Kati kano ke kaseera twongeremu amaanyi tufune empeera ezikubisiddwamu. Kati weereza saddaaka yo ey'okuzimba masijidi jjamba ku Airtel Money namba 07069467 ng'eri mu mannya ga Power of Africa Radio oba ku MTN Mobile Money 0777117923 ng'eri mu mannya ga Sozi Mohammed Haruna oba ku Airtel Merchant ng'onyiga star 185 star 9#. Bwe bakusaba merchant ID teekamu emu095075 ogoberera endagiriro teekamu omuwendo gwa ssente oluvannyuma oteekemu ensonga masijidi jjamba oluvannyuma oteekemu pini namba yo olwo nga kiwedde. Ffenna wamu omuzikiti guno tusobola okugumaliriza. Osobola okuweerayo famire yo mukadde wo taata we yakugendako oba maama wo. Tusaba Allah wenna awaddeyo akusitule mu byenfuna byo ate era abikukuumire. Zimba omuzikiti gwa Allah naye akuzimbira ennyumba mu jjana. Ku 107.9 Power of Africa Radio ekkulu eri omuntu wa bulijjo. Mwebale nnyo mwebalire ddala mwenna abagenda maaso n'okubeera nti mutugoberera. Kadde katambulira ddala zisigadde eddakiika 22 tweyunge ku ssaawa ate
10 ez'akawungezi k'olunaku olwaleero. Programu mpulidde kamenya mwe tukyali. Tukyali mu ggwanga erya Iran. Mohammed Bagal Zolgadel alondeddwa nga new secretary of Supreme National Security Council okusikira Ali Larijani. Ali Larijani yattibwa wiiki ewedde. Onaddidde Ali Larijani mu bigere. Zolgader yasaavingako nga Chief of Joint Staff ow'amagye aga IRGC, Islamic Revolutionary Guard Corps, era nga Deputy Commander in Chief owa IRGC. Ekifo ekyo nakyo yakisaavingamuuko. Teyakomaawo, n'akola omulimu gwali mulungi nnyo mu ggye eryo. Era mu ngeri y'emu n'abeera nga yakolako era nga oba akozeeko nga Deputy Chief of Security and Law Enforcement of the Interior Ministry ey'eggwanga erya Iran. Musajja ebyokulwana abitegeera bulungi ddala. Mohammed Baghel Zolgader kati yazze mu kifo ekyo. Kitegeeza nti ejje erya IRGC si mupya gye liri, era abaana si mupya gye bali, bamutegeera bulungi ddala kubanga yabadduumirako, era kyakola kitegeera bulungi ddala. Bw'agamba nti kati kulumba kuba wano kuba kulumba kubaawo, era oda bw'agitowa baba bagenda kubeera nti bateeka mu nkola kyaba bagambye, bagende maaso n'okubeera nti bakola. Era bano balangirira ne bagamba tugenda kuwolera. Ekikoleddwa ku Ali Larijani tujagenda maaso n'okubeera nti tuwolera. Kakati tulinda tulabe performance bw'egenda okubeera ey'amagye g'eggwanga erya Iran nga gali under ono, oba ebyokwerinda by'eggwanga erya Iran nga biri under Mohammed Baghel Zolgadel agenze maaso n'okubeera nti alondebwa. Emu ku ebyo bigenda maaso n'okubeera nti bimukwatako Zolgadel. Ebirala bye nnyinza okubeera nti nkugamba ono ye okwawukanako ne Ali Larijani, kuba Ali Larijani yazaalibwa munda mu ggwanga lya Iraq. Ono baamuzaala mu ggwanga lya Iran mwaka 1954 mu kitundu ekimanyiddwa nga Fassa, Pahlavi province mu ggwanga lya Iran. Era ebyenjigiriza bye yabitambuliza mu University of Tehran gye yafuna bachelor's degree mu economics mu faculty of economics. Oluvannyuma nga tanaba kwegatta ku kibinja ekya Islamic Revolutionary Guards, yasooka kubeera nti asaavinga mu Islamic Revolution, era be bamu ku baalwana mu mwaka gwa 1979 baana abaazaalibwa mu revolution. Kati linejje erikipinga revolution n'ebyo ebyali bigikwatako byonna n'ebirowoozo bye balina mu revolution. Kitegeeza nti abitegeera bulungi ddala, era ekyokukola akitegeera kasa kibanga kya kudefendinga revolution eya 1979. Era ono mu gye bayita Mansurun Gorilla Group be bamu ku bagenda maaso n'okubeera nti bagikulembera, batraininga nnyo. Eyo yaliwo mwaka gwa 1978 nga balwana n'omusajja gwe amanyiddwa nga Mohsen Razei. Be bamu ku baali abamukulembera. Era ono bagamba yeetaba mukutta American engineer and oil company manager mu myaka egyo, yali mu plan. Alondeddwa mu myaka 1998 Zolgadel we yakulemberera ekibinja kino nga deputy commander Islamic Revolutionary Guard Corps Educational Division. Ye yali agenda maaso n'okubeera nti agikulembera, n'asaavinga nga komanda waabwe mu Irregular Warfare Headquarters. Kosa ne headquarter emanyiddwa nga Ramazan Headquarters mu ggwanga erya Iran. Mu 2007 Zolgader ono alondeddwa. Yalondebwa okubeera Deputy Chief of General Staff of Iranian Armed Forces Basij Related Affairs. Si mwangu babadde bamwesiga.
mu byobufuzi by'eggwanga erya Iran jjukira Ali Larijani yayagalako n'okulembera ng'omukulembeze w'eggwanga erya Iran naye n'atasobola kubeera nti akulembera nga bamujjajjamu kakati noono ebyobufuzi abibaddemu oluvannyuma lwa revolution yagenda maaso n'okubeera nti yeegatta ku mujahideen of the Islamic Revolution Organization ng'ekyo kyali kibiina ekyali kigenda maaso n'okubeera nti kiwagira revolution eno nga kyalimu abasajja abamu abalwana abakuba emmondo era ono yakolanga ne basajja be bonna Razei, Shamukani ne Rashid bonna badde basajja banene mu bukulembeze bw'eggwanga erya Iran era bano be baali ba founders era omukulu ono y'omu ku ba founders ab'ekibinja ekya Hezbollah Ansari Hezbollah mu ggwanga lya Iran gye batandikira eyo ekirowoozo ne bakireeta okutandika Hezbollah omukulu ono mu mwaka gwa 2012 yagenda maaso n'okubeera nti asaavinga nga chief justice nga deputy chief justice rather ow'eggwanga erya Iran this guy n'amateeka agategeera bulungi ddala kati yalondeddwa okusikira Ali Larijani musajja mufumbo ayina omukyala n'abaana kakati yalondeddwa okudda mu kifo kyono yazaalibwa mwaka 1954 musajja mukulu revolution yagirimu eya 1979 era ng'ebifo mwasavinze ebisinga azaalondebwa Ayatollah Ali Khamenei nga yamuteeka mu bifo ebyo ne Ali Larijani bye babadde bagenda maaso n'okubeera nti baleeta erinnya lyono era ateekwa okubeera nga Ali Larijani mu kuvaawo kwe yabagamba bwe ntuuka n'envaawo ono gwe mulondanga okutuula mu bigere byange. Zolgadel Muhammad Baghel yagenze maaso n'okubeera nti alondebwa okusikira ono kakati ebyo byebimu ku bimukwatako bw'omala okubiwulira bw'oti n'omanya nti oyo yalondeddwa obadde ttiimu Israeli ttiimu America ogamba ate kati batuleetedde omulala olubuto ne lusooka lukulumamu awo kakati bw'omala okukuluma noba nga ate olina okusooka wejjanjabe. Dr. Bash yatuuse dda wano ogenda maaso n'okubeera nti atujjanjaba tubadde mwezi omutukuvu ogwa Ramadan nga ebintu bitambula bulungi ku sayidi emu oba endala naye ate kati abamu mugenda kuddamu mulye ebintu ebitategeerekeka alusa ziddemu zittuke ng'oli yaweweeza mpeweeze naye nga zigenda kuddamu zirinnye kati n'abamu nga zaabatandise dda naga Ramadan tezinnumye naye kati ate mpulira tutotandise okunnyoolanyoola kakati bakola batya abo. Dr. Bash awekitiibwa wanjisebo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Nsooka okulamuzaako mwenna abawuliriza Pearl of Africa okusooka okusaasira mwenna abafunye ebizibu ebyenjawulo abafiiriddwako abantu bammwe nammwe abalwadde mwennyini asaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga abasuusa oba abeere nga abasaasira. Yiddi yo twagivuddemu mashallah baagiyiseemu obulungi Allah abamalire abagiyiseemu n'okusoomoozebwa nammwe Allah abamalire nga bulijjo Dr. Bash okuva mu Herbal Research nga twakuguka okujjanjaba endwadde ezitawaanya abantu okusinziira ddala endwadde ezo z'otambudde mbasawo bonna ekituufu nga tofunyeewo okuganyulwamu konna. Endwadde ezo zetwakuka okujjanjaba ng'ekituufu otambudde mbasawo onywedde habo ne habo ng'ekituufu tolinaawo ki tolinaawo njawulo. Tujja tubibagamba lwaki munywa eddagala n'otafuna njawulo, tujja tubibasomesa n'ebirala n'ebirala. Naye olwaleero essira katusooke tuliteeke ku ddagala ly'amaanyi g'obutonde oba ekimu kye banaayita eddagala ly'amaanyi g'ekisajja. Abasinga obungi abasawo bangi bafereddemu nnyo abantu ddala aba habo obafe aba habo bafereddemu nnyo ddala abantu n'abantu ne bataba basaale nnyo kunoonyereza ku kyamaanyi ga butonde. Ye n'awulira nti omusawo alina akadagala k'amaanyi k'obutonde kalanze n'adduka buddusi n'agula akadagala. N'ojja okwesanga nti mwami Hudu bantu bangi abafunye ebizibu ku lw'okuba nti tebasoose kunoonyereza kireetera maanyi kunafuwa. N'agamba mwami Hudu omuntu yenna
omwami amaanyi g'obutonde agalina naye waliwo ekireetera amaanyi g'obutonde okunafuwa kibanga mu musambi wa mupiira ng'abadde ku foomu n'atuuka ekiseera foomu n'ekola ki foomu n'ebula kitegeeza waliwo ensonga ezireetedde foomu eno okubeera ng'ekola ki ng'ekka ekyo tukitadde awo nagamba omwami waliwo ebintu ebikunafuya omwami olwo ajja n'akubuuza wamudanga nti omwami yandisaanye kuzannya mupiira ddakiika mmeka nagamba omwami atuukiridde alina okuzannya eddakiika 45 kale zireme kubeera 45 kale eddakiika 3 kale zireme kubeera eddakiika 3 kale eddakiika 2 gwanafuye ennyo kale zireme kuba eddakiika 2 kale eddakiika 15 gwagambira ddala nti sikola ki sirina naye nojja okwesanga nti abaami ensangi zinaakuba eddakiika 2-3 ku 4 n'essatu ne zitakola ki n'essatu ne zitawera n'osanga ng'afunye okusoomozebwa kw'amaanyi ddayo otuule ku mmeeza nga tonnaba kudduka wange oba nga tonnaba kudduka wa musawo yenna kufuna bujjanjabi sooka otuule kubanga bw'otyo si we wali ojja kwesanga abasinga obungi nga foomu ye yafiiraawo mu maaso nga si bwe yali sooka otuule omanye biki ebireetedde amaanyi gange okunafuwa bw'oba wakozesa ku masturbation weezanyiikiriza mu myaka egy'obuvubuka watereeza bw'obanga prostate ye eriko obuzibu prostate yo yagenda neegaziwamukko ogijjanjabe neetereera bw'aba sukaali omumaintaininze sukaali ali ku level yeeyo yennyini sukaali glucose kwalina okubeera bw'eba pressure ogimaintaininze bulungi bw'erina okubeera ebyo byonna bye mbagamba bye bireetera amaanyi g'obutonde okubeera nga gakola ki nga gabula ebisinga obungi bye tulya n'obutaklinzinga mubiri gwaffe guleetera amaanyi g'obutonde okubeera nga geesala okugayalira infection eza buli kika oba sifirizi oba kandida oba UTI oba akawuka ka cystitis akakwata mu kawago ebyo byonna bireetera amaanyi g'obutonde okubeera nga gakola ki nga ganafuwa abasinga obungi abakozesa ku mwenge kireetera amaanyi g'obutonde okunafuwa abalya ennyo ebintu ebiwoomerera abayitiriza ennyo okulya ebintu ebirimu glucose ebiwoomerera bireetera amaanyi g'obutonde okubeera nga gakola ki nga ganafuwa abasinga obungi naddala bano bankozesa smoking abasmokinga kikuleetera amaanyi g'obutonde okubeera nga gakola ki nga ganafuwa ddala mwe wamihudumu abatuula mu SCS zino zireetera amaanyi g'obutonde okukola ki okunafuwa area zetubeeramu omukka gossa guleetera amaanyi g'obutonde gusobola okuaffectinga emisuwa amaanyi g'obutonde ne gakola ki ne ganafuwa stress yokka esobola okuleetera amaanyi g'obutonde okukola ki okunafuwa so omwami yenna nga tonnaba kufuna ddagala lyonna ly'amaanyi ga butonde sooka onoonyereze ki ekireetedde amaanyi g'obutonde okunafuwa omale okukijjanjaba gena amaanyi g'obutonde gajja kutereera gokka ojja kwesanga nammwe abakaaba prostate musawa prostate yange yagazuwa naye ndaba obubonero nywedde eddagala n'eddagala naye obubonero bukyakola ki obubonero bukyaliwo sooka onoonyereze prostate eno wejja mwami hudu okubanga egazuwa tegazuwa yokka teva buvi mu bbanga kugazuwa nagamba waliwo ekigireetera okugazuwa nga ze infection bw'oba tonnaba kujjanjaba root cause zino tojja kufuna njawulo mu ndwadde zonna zojjanjaba oba ojjanjaba pressure oba ojjanjaba sukaali oba ojjanjaba ania bw'oba tonnaba kufuna oba bw'oba tonnaba kujjanjaba root cause zino tojja kufunawo njawulo yonna lwaki kyabuvunaanyizibwa nnyo ojja kwesanga nti mwami Uhudu ebizibu abantu bangi bye bafuna olw'okwejjanjabisa endwadde nga tebasoose kubeera nga bakeberebwa ojja kwe bizibu bingi nnyo bibaleetedde n'okubeera nga ensigo zaabwe zirwala bibumba kulwala organizi zaabwe kulwala ne weesanga bafunyemu ebizibu bingi kyabusaale nnyo omukyala ali eyo kyabusaale nnyo omwami yenna ali eyo okujjanjaba ekintu ky'otegedde okujjanjaba kyotegeera sayinizi zireme kulimba ebiseera ebisinga sayinizi zino ez'endwadde zifaanaganya obubonero n'endwadde ezimu nakugamba gwalumizibwa omugongo osobola okulumizibwa omugongo nga ulcers ezikutawaanya osobola okulumizibwa omugongo nga oluusi olina scientific nerve eyawano ey'oku mugongo mu abasinga obungi abalumizibwa omugongo oluusi ofunamu okusanyalala nerve zo zisobola okubeera nga ziriko obuzibu ate osobola okulumizibwa omugongo olina infection nakyo kiikyo bwekiri abasiiyibwa osobola okusiiyibwa gwe omwami ofuka omusulo nga guvaamu olusu osobola okuba ne UTI osobola okubeera ne sifirizi kabootongo gwe omwami amaanyi okunafuwa osobola okubeeramu ne UTI osobola okubeeramu ne kabootongo ebyo byonna byonna ogenda kubimanyirawa ng'ogenze wa musawo
then nakukebera then nakuwa eddagala nagamba eddagala lya haba etuufu gye liri naye kisinziira enkozesa gy'oba okoze eki gy'oba olikozesezza nagamba omwami yenna ali eyo ffe waffe ku haba research omanye mu basawo bonna obaako ekyenjawulo kyokola ki kyosinga okutegeera ffe twasinga nnyo okujjanjaba root cause ezireetedde endwadde eno okujja mu mubiri naawe nkuwa ekigambo kyange nti bwe tunajjanjaba root cause zino ne zivaawo ekituufu ojja kufuna enjawulo nga tetunaba nakutuukako kiki ku kirwadde kyennyini so mwami yenna ali eyo nakugamba waffe ku haba research tusooka kukujjako omusulo n'abasawo we bali abakugu ne bakujjako omusaayi eweetaagisa sikaani bajja kuteekawo sikaani eweetaagisa kyonna kyetaagisa mu kukebera tukirina bajja kukebera gwalina obulwadde bwa nerves zanafuwa olumizi bw'omugongo olumizi bw'amagumba ogenda okukeera ku makya ng'oluusi olinga yakoze emirimu emingi naye nga tewakoze emirimu mingi olumizi bw'omutwe omubiri gukuluma ofuna ebbugumu ofuna obuntu obukufumita mu mubiri jangu ku haba research tujja kukwasa abasawo bakujjeko omusayi testi zonna HIV buli testi yonna tugikola ne tumanyira ddala ekinyusi ekireetedde endwadde okubeera ng'ejja mu mubiri gwo nagamba offer tuziyina kuva ndowooza nkyalwa kusatu twakutaddewo kebera kwa bwereere olwokusatu lwokka luno muguno omwezi olunaku olw'enkya tugenda bakeberera free of charge tojja wadde na 10 kya kebera jangu n'akasente akatono akatandika akatandika eddagala etuufu lyeyogerera mwami Hudu teririnda nnaku teririnda mbw ate waliwo eraga nti nkuwadde emyezi 2 ojja kulaba enjawulo terikulagana na musayi nedda ssebo jangu eddagala etuufu lyeyogerako sijja kwerungiya nti nze mutuufu naye okuba kusembayo kugezesa jangu ogezese ku ffe bw'omukyala alina obuzibu mu hormone imbalancing ovaamu discharge ovaamu omusulo nga guunya munoonyeza ezzadde ekituufu libuze mutambudde abasawo n'abasawo ekituufu ezzadde liddemu okubula jangu tukebere omwami tukebere n'omukyala mukyala oyinza okuba hormone imbalancing oyinza okuba ng'enseke zaazibikira ng'oluusi spams zino tezituuka gye zirina kutuuka ojja kwesanga ng'omwami spam counts oluusi nnafu omukyala infection zikufuukidde infection omwami infection zikufuukidde infection ekituufu muzijjanjabe ng'ate wezikomawo jangu tujja bakebera tulabe obulwadde buno buva ku kyokubanga bukwesibyeko then inshallah tujja kubanga tukuwa eddagala omwami nakugamba ali eyo leka kwegayalirira ekisaawe kyekikola omwami okuba strong buli bwonyikiza ekisenge kino oba musajja atuukiridde mwami Hudu ekisenge essanyu lisibuka mu kisenge wano mu ddiro tuleetawo leftovers n'essanyu liva mu kisenge so buli essanyu mu kisenge bwe likendeera nga tosobola kubeera ng'osanyusa mwagalwawo mu kisaawe ojja kwesanga ng'olina ebirwadde by'omuleetedde ojja kwesanga ebiseera ebisinga ng'olina emize gy'oleetedde nawe omukyala bw'otyo omwami yeetaaga okweteekerateekera mwami Hudu tekinyuma nnyo okutuuka ewaka mukyala n'akufumbira emmere esiridde mukyala n'akufumbira emmere ekituufu nga teriimu kawoowo mukyala n'akufumbira emmere nga n'essupu takola ki taliimu omukyala kyetaaga n'ofumba emmere etuukidde ku mutindo omwami agiyaleme nakuzzaako mukyala wakubiri namba 2 atebenkere n'ekyo kyolina kuba okikoze eki okiteeseteese kyo nkiddamu waffe ku haba research twasinga kugukamu kujjanjaba root cause abasawo weebali benkola nabo emirimu sigikola njekka ekyanga omugaso gwakuwa ddagala naye abakebera webali owa sikaani waali omusaayi waali wakebera omusulo nagwo weeguli then netumanyira ddala ekikuluma netukuwa eddagala inshallah abeetaaze mwene namba y'essimu ngenda kugigaba naye mwenna mbakoowoola okusingira ddala njagala gwalemeredde endwadde ng'ozitutte mu basawo bonna abahabo ng'otuyita bafere njagala nkukakase kyovulaba ofa y'enkya nagitaddewo ey'okukeberera obwereere nkomyewo abantu ku habo okubalaga nti habo omutuufu gyali kubanga okumanya habo omutuufu gyali bajjajja baffe ebyasa n'ebyasa bakozesanga haba ate ne baganyulwa ng'eddagala ezzungu terikoze eki terinajja enamba y'essimu mwena abali eyo eri 0702 0702 32 enamba y'essimu 0702 32 njiddamu ya Airtel yerine ku WhatsApp 0702 32 enamba ya MTN eri 0772 0772 anamunya
42 22 mwena abalina endwadde mwami Hudu eganye ogituttewo omusawo yenna ogitutte ekituufu bakunyweseza ebidomola n'ebidomola bakunyweseza n'ebidagala ebiwunya ekituufu owulira okoze eki owulira obikooye jangu ku Herbal Research bwe kuba kugezesa koma kuffe mwena mwami Hudu ojja kwesanga abasinga obungi ng'eddagala terikyakola mibiri gyabwe nga bakozeseza amadagala maki nga bakozeseza amadagala mangi oluusi mukozesa antibiotics ennyingi okuyitiriza eddagala ezzungu mu mubiri nga tomanyi painkillers nga tomanyi na kirwadde ki kyomirira n'osanga omuntu ne gukuluma n'omira panado n'osanga otusujja tukulumye n'ogala ne bakuwaaya obuweko obukakkanya ku temperature ne bakuwaaya obukakkanya bwa infection eri munda mu mubiri ne weesanga nti endwadde ejja kuyimuka omulundi gumu ekukube kuki ku ndiri abatawaganyiza pressure wejjanjabe pressure yo mangu ng'obudde bukyali kuba pressure enafu ya nerves buli wenafu ya nerves osookera ku mata n'osanyalala bw'owulira nti stroke emukubye omulundi gutya omulundi gumu abantu balekerawo okufa ebikutuko n'ekirala mwami Hudu n'asonyiwa oyingira mu budde nkubiriza nnyo nga tumaliriza nkubiriza nnyo abantu mwenna abali eyo abafamile yange abatali bafamile yange mikwano gyange nammwe abawuliriza bannange omuntu aleme kumala mwaka mulamba nga takebedde ku mubiri gwe omuntu aleme kukwata myaka 2-3 nga takebedde mubiri gwe kumanya bwe gukoze eki bukuyimiridde kuba ojja kwesanga nti bw'okebera omubiri gwe endwadde ejja kujja enafuye ogane mulundi gumu ekukube kuki ekukube ku ndiri kyo kyabuvunaanyizibwa nnyo omuntu okweyoza ku mubiri kyabuvunaanyizibwa nnyo omuntu okwekebera tesiti zonna zejjeeko malaria mwejjeeko kabootongo mwejjeeko ani egenda bakukebere system prostate genda ogyekebeze ojja kubeera ng'obulamu bwaffe butambudde mu ntambula ennungi so nga mmaliriza ntumirako mukyala wange Nisha koli owuliriza nkwagala nnyo mutabani wange Kato nawe koli owuliriza nkwagala nnyo Dr. Yakubu koli owuliriza nkwagala nnyo mukama wange Mukisa nawe koli Dr. n'abasawo bangi besinza kumalayo betukola nabo Susan nawe koli Dr. Susan koli owuliriza bonna betukola nabo ekasubi akumira atakumira mpeera kugambe tusangibwa Kasubi tuuke Kasubi ku bitala bye Kasubi ojja kulaba Rubies weri mu junction yawo ekidde namungona gwe botuuka ku Rubies eyo Kasubi tukubireko omwana ajja kukimawo insha Allah akumira atakumira mpeera sigadde ndi Dr. Bash okuva mu Herbal Research Kasubi enamba 0702 3 namba ya MTN 0772 anamunya anamubiri abiri mwemu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lydia eyakava China wiki bbiri emali yetu usoli mukutikula yo wange bwe tonnatikula nyabo kampuni gye nasooka okukozesa emali yagireta oluvannyuma lw'emyezi 6 oba gwani akkolera toddamu kubonaabona kampuni ya Ship with Us ebimalanga bulijjo. Ship with Us bazza kutwanguyiza mu by'obusuubuzi batambuza ebyamaguzi okuva China okutuuka e Mombasa mu nnaku 17 zokka ate okubijja Mombasa okutuuka e Kampala mu nnaku 3. Oyagala kuleeta container namba oba oyagala kugatta ne banno kye bayita groupage byonna babikola osobola okuweereza ne sente eri ba suppliers e China ng'oyita mu ba Ship with Us nga kino bakikolera ku bwereere bakuyambako n'okufunira ba supplier abatuufu okuva e China wamu n'okulambuza obutale mu China ate nga bakola ne clearing and forwarding. Basangibwa ku Master Plaza level 2 room number S13 ku Bombo Road okulina na Equatorial Hotel. Okumanya ebisingawo okubira Yusufu ku noti 7 noti emu 46 16 9 oba ku address ye China ku plus 8 emu 3 nkaaga 82 5 75. Owange oli otya leero? Ndi bulungi. Twetegekera nnaku nsobola okubaako n'abantu b'ennyamba okubawa ku mmere. Lowooza ku bulamu bw'abantu. Tulowooza oggula obunga bwa kasooli n'eŋŋano okusobola okukola obuugi ne capati. Era amagezi g'enkuwa kwe kukozesa akawunga n'eŋŋano ebya Supreme ebikolebwa aba Mandela Millers. Spring Flour agira mbungu obwa kasooli n'eŋŋano alimu ebirungo ebizimba omubiri ateereddwamu ebirungo ne vitamins 9. Eŋŋano ya Supreme egonda era ng'ekozesa ne butto mutono. Musange mu supermarkets ne maduuka gonna okwetooloola eggwanga. Spring Flour akolebwa aba Mandela Millers e Busega ku roundabout Masaka Road. Gano gemuli mbufunze ku Pearl FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maule mbufunza ukakusomera nza kusomshishwa.
Omubaka omukyala wa disitulikiti y'e Shima era nga yaliko ssentebe w'akakiiko ka palamenti ak'ebyokwerinda Rosemary Nyakikongoro ayagala abakulembeze b'amawanga g'obuvanjuba bwa Africa basosoowaze ekyokutondawo eggye ly'amawanga gano eryawamu ng'agamba nti kino kigenda kuyamba okulwanisa obutujju n'abayeekera mu mawanga ago. Ate amasomero g'Obwakabaka okuva mu masaza g'enjawulo gakiise embuga mu nkola eyatondeka mu Luwalo era nga Katikkiro Charles Peter Mayiga abaddewo nga omukolo guno gubadde wali eri e Bulange Mmengo. Katikkiro awerekeddwako Minisita Joseph Kawuki, Oweekitiibwa Clotilde Nakate, omukubiriza w'olukiiko lwa Buganda Oweekitiibwa Patrick Luwaga, abaami b'amasaza ssaako ne bassenkulu b'amasomero ag'enjawulo. Poliisi mu Kampala ebudde neetegeeza nga yasobodde okukwata abantu abalira ddala 100 okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo mu kaweefube okumalawo obumenyi bw'amateeka. Bino bikakasiddwa omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirwano Rachel Kawala n'ategeeza nga bano basangiddwa n'ebizibiti ebiwerako era nga bakumibwa ku poliisi ng'akadde konna bagenda kuba batwalibwa mu kkooti bavunaanibwe emisango egy'enjawulo. Gabadde mu bufunze pulogulaamu Pulidde Kamenya ekyagendera ddala maaso wekumire ku mukutu. Ku 17 Pal FM ekuleeteddwa BMK Group of Companies nga bali wamu ne ekifuba kikulemeddeko kikusiiwa kiraakira tekikutuka obussa bubi naawe alina ssenyiga nga takuggwako kozesa Lugave Cough and Flu Syrup ate gwalumizibwa alusazi nga zikuyisa bubi ofuna ekikeeto oba gaasi mu lubuto gwekozesa Lugave Alusa Syrup musange mu pharmacy ne drug shops zonna lyakakasibwa National Drug Authority. Ku 17 Pal FM ekuleeteddwa BMK Group of Companies nga bali wamu ne Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu yenna yakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo yakakasibwa National Drug Authority nga bali wamu ne Chalkmail. Omutwe gukuluma, musujja, mugongo, magulu oba teweewulira bulungi nywa Chalkmail okwongera amaanyi mu basirikale b'omubiri gwo okulwanyisa n'okutangira endwadde. Eddagala lya Chalkmail lisange mu pharmacy zonna era lyakakasibwa ne NDA. Edduwa ya Adhan ku 17 Pal FM. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Edduwa ya Adhan ku 17 Pal FM. Ekkula ly'omuntu wa bulijjo. Onoonya essomero n'akubangula omwana wo oleme kwejjusa? Bilal Islamic Schools e Bwaise ky'ekyokuddibwamu kyo. Bilal Islamic Schools e Bwaise balina primary ne secondary era nga basambisa amagulu abiri eddiini wamu n'oluzungu bw'ato nno omwana wo n'aba mukenkufu mu byensi n'ebyahera. Balina UNEP center number, balina one elevo, basomesa arts ne sciences ate buli lwaggulu okuva ku ssaawa 10 basomesa abantu abakulu olulimi Oluwarabu n'atasomanga ku kuddiini enteekateeka weeri era ng'esomesebwa okuva ku primary okumalako thanawi okumanya ebisingawo kubira principal wa Bilal Islamic Schools ku nooti 772 49 34 36. Hotel Africana ye hotel yokeyo omulembe mu ggwanga eri mu kibuga wakati tulina ebikosebwa byonna banquet, meeting facilities, conference halls wonooteeka enkiiko zo okusinziira ku bantu b'olina tutuuza enkuŋŋaana ezaakuno n'ez'ensi yonna ebisenge omuteekebwa embaga obubaga bedrooms ne workshops tulina swimming pools, gardens, sauna, aerobics, steam bath
bath ne massage para. Business center yaffe erimu buli kimu ne forex bureau weeri. Hotel Africana tusangibwa ku plot 2 Wampeo Avenue ku simu notinya emunya 77775 noti mwenna tubaniriza. Hotel Africana ye hotel y'abana Uganda. Kikumusa mukatonyeze mwenda Pal FM Ekkula ly'omuntu wa bulijjo. Chikumi musambo katonyeze mwenda Pal FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo. Dakiika ziri 10 zawukanye ku ssaawa 10 zakawungezi kalunaku lwa leero. Mwebale nnyo mwebalire ddala mwenna abagenda maaso n'okubeera nti mutugoberera. Tukyatunuulira ensonga engazi ddala ebigenda maaso mu lutalo lw'eggwanga erya Iran n'eggwanga erya Israel kw'ossa n'Abamerika. Israel ekubye omuzikiti mu maserengeta g'eggwanga erya Lebanon. Eminaala gyonna ne gikutukako. Bakulaga ekika ekinene ddala ku bulumbaganyo bugenze maaso n'okubeera nti bukolebwa. Omuzikiti ogukubiddwa mu maserengeta g'eggwanga erya Lebanon. Njagala kuwa akatambi kano mukutu gwa Al Jazeera abatulaga ngeri omuzikiti guno gye gukubiddwamu. Mu Israeli barwana butasamu oyo. Minisita waabwe n'adenda Smotrich ng'alagira amagye g'eggwanga erya Israeli okuwamba ekitundutundu ku ggwanga erya Lebanon wakiri bagenda okuva mu lutalo luno nga Lebanon bagyawuluzaamu amasekati gaayo. Israeli eyongera okugaziya empanyi zaayo okuwamba ettaka eddala nga bwekoze mu ggwanga erya Palestine ku side eya West Bank. Era bagenda maaso n'okubeera nti balwana bwezzingirira okuwamba ettaka mu ggwanga erya Lebanon paka ku mugga gwe bayita Litani River. Bagende maaso n'okubeera nti bagutuukirako ddala. Kino kye kibadde munda mu ggwanga erya Lebanon. Mukutu gwa Al Jazeera. Devozi tojja difuna eri ekizuka singa tubadde ne TV wandibadde obiraba bulungi ddala. Omuzikiti ogenze maaso n'okubeera nti wakiri gukubwa. Bwe tugendako mu bitundu ebimanyiddwa nga Taya maserengeta ga ggwanga lya Lebanon naye obulumbaganyi bukoleddwayo mu ddakiika 4 eziwunzikiddwa emabega Israeli alumbye. Mu Lebanon n'agenda maaso n'okubeera nti akubawo olutalo olugenda maaso wakati wa Israeli n'aba Hezbollah. Kakati tuveeko mu ggwanga erya Iran tusooke tugendeko mu ggwanga erya Lebanon ebintu nga bwe biri. Bannamawulire abali ku ground baripotinze eggwanga erya Israeli strike ekoleddwa okuba Tawa town mu kitundu ekimanyiddwa nga Taya oba ekibuga Taya maserengeta ga ggwanga lya Lebanon oba sookiyita Tyre but nze nkisoma nga Taya. Oluvannyuma lw'okuyisa evacuation orders oba evacuation threats musenguke ng'obudde bukyali otherwise tugenda bakuba. Wayise eddakiika nga 20 gokka Israeli n'ekola obulumbaganyi mu kibuga ekyo kimanyiddwa nga Taya maserengeta ga ggwanga lya Lebanon. Kakati oluvannyuma lw'ebyo byonna Foreign Affairs Minister ow'eggwanga erya Israeli Gideon Sal n'avayo n'ategeeza nti kibadde kyetaagisa ennumba ezigenda maaso n'okubeera nti zikolebwa ku ggwanga erya Lebanon. Israeli esobola okuziwaako justification then n'okugoba ambasada w'eggwanga erya Iran mu ggwanga erya Lebanon kibadde kyetaagisa nti Omuyirani tateekwa kubeera nti alinaana waawo nga bagamba nti Iran yewagira aba Hezbollah kati Lebanon Israeli egitadde kazito nekkiriza okugoba ambasada w'eggwanga erya Iran afulume eggwanga erya Lebanon kubanga Iran ewagira Hezbollah kyekigobesezza ambasada w'eggwanga erya Iran. Hezbollah egambye tetugenda kukkiriza Israeli wadde okukwata akatundutundu ku ttaka ly'eggwanga erya Lebanon. Tetugenda kukkiriza omu ku babaka ba parliament abakiikirira Hezbollah mu lukiiko olukulu olwa parliament y'eggwanga erya Lebanon bamuyita Hassan Fadlah
avuddeyo n'ategeeza nti Hezbollah tegenda kukkiriza era egenda kulwanyisa amagye g'eggwanga erya Isirayiri singa gajja okubuutikira ettaka ly'eggwanga erya Lebanoni. Hezbollah egamba nti bakimanyi bulungi Isirayiri tebasobolangako ku ttaka era lwekera ku makya n'eteeka amagye gayo ku ttaka ly'eggwanga erya Lebanon lwe bagenda okutegera Hezbollah kyeki. Era n'agamba Hezbollah tegenda kubakkiriza wadde eddakiika n'emu okubaako akatundu konna ke bawamba kubanga okuwamba ekitundu weetaaga okuteeka amagye ku ground. Kakati babagamba muteeke amagye ku ground mutegeere Hezbollah yaani. Bagamba kyonna ekikolebwa efforts ezikolebwa Israel to occupy southern Lebanon will not be accepted. Era ne bagamba nti n'omugga ogumanyiddwa nga Litani River tebagenda kugukkiriza wadde Omuyisirayiri okugusemberera. Jjukira olunaku lwabadde lwaggulo minisita ow'ebyensimbi muyite finance minister wa ggwanga lya Isirayiri bamuyita Bezalel Smotrich yavuddeyo ku radio y'eggwanga lya Isirayiri n'agamba nti kati kyasaba amagye g'eggwanga lya Isirayiri kwegenda maaso n'okubeera nti goonoona oba gabuutikira ebitundu ebyenjawulo eby'amaserengeta g'eggwanga erya Lebanon. Jjukira Isirayiri eyongeddemu amaanyi mangi mu kuba Lebanon. Entindo ez'enjawulo zikubiddwa, amaka g'abantu gakubiddwa, ebizimbe eby'amaanyi bikubiddwa mu maserengeta g'eggwanga lino. Kakati bwe yabadde ku radio interview jo ku Monday n'agamba nti bombardment of Lebanon needs to end with a different reality entirely, which includes a change of Israeli borders. Bigambo bya Bezalel Smotrich, finance minister wa ggwanga lya Isirayiri, ng'agamba nti okukuba, okusaanyaawo, okusekula eggwanga erya Lebanon biteekwa okubeera nti byonna biggwa nga waliwo reality ezikyuse entirely, nga waliwo ekyamazima ebikyuse nga tebigenda kudda mabega nga bigenda kukyukira ddala. Ekisookera ddala Isirayiri kyatunuulira kwe kukyusa borders ze oba ensalo ze ezimwawula n'eggwanga erya Lebanon. Abeeko ekimu ku kitundutundu kyatwala jjukira ebitundu eby'omumaserengeta g'eggwanga erya Lebanon byebimu Isirayiri byasinze okubeera nti atajetinga ng'agamba nti biwangaliramu aba Hezbollah. Kati agamba mu bombardment ezigenda mu maaso ayagala ebitundu ebyo abikwate abinyweze abijje ku ggwanga erya Lebanon. Kitegeeza nti singa Isirayiri abeera ng'akubye emmundu oba ng'atokosezza ebikompola bye nga bw'abitokosa n'akuba okuyingira eggwanga erya Lebanon amaserengeta gonna n'agamba nti agenda gakwata aba akutte ebitundu 10 ku ttaka ly'eggwanga erya Lebanon, 10% ey'eggwanga bagitutte. Kino ngenda kulaga we kiyingirira n'olutalo lw'eggwanga erya Iran n'okubeera nti olutalo lugenda kugaana okuggwa. Gwe badde asuubira nti tugenda kuggwa mangu, ngenda kusiigira lwaki luyinza obutaggwa. Ebbanga Isirayiri yagenda okumala ng'ayagala okukyusa borders ku Lebanon, Iran biyinza obutaggwa. Peace deal yonna enaakolebwa ngenda kulaga buta bweyinza okweyingiramu nezi interlocking noba nga okuzite okuwanilockinga enkolagana ya Iran ne Lebanon kiyinza okubeera ekizibu. Mu ndagaano ezinaaba zituukiddwako bwe ziba nga zaakubeerawo. Kino kireetera olutalo okugaziwa kozi Iran n'olunaku olwaleero abiyingizaamu ne Gaza n'alabula Isirayiri n'amugamba ebbanga lyogenda okumala ng'okuba Lebanon ng'okuba Gaza tugenda tandika okutajetinga amajjeego agali e Gaza, tugenda tandika okutajetinga ne mu Lebanon ye Iran. Kati tusooke tukomewo ku nsonga za Smotrich z'ayagala. Ayagala ensalo za Isirayiri zikyuke mu Lebanon. Zikyuka lwaki? Agamba alwanyisa kizibu ky'aba Hezbollah kukimalawo. Hezbollah amugamba teeka amagye ku ttaka olabe ekiddako. Ne bino byonna okubikuwa nti womaze okusala esswala ya asiri ate omulimu omulungi gunyuma nnyo nga gutambuliddeko omulimu omulungi. Omulimu omulungi saagala kukandaaliriza ate owule nga tonakola mulimu mulungi. Omaze okusaala osalidde mu masigidi si kyo? Masigidi kw'osalidde wateekako ettaffaali oyagala kuva mu nsi muno oneekwase.
nti ate ffe tetwazimbako ku muzikiti masijidi jamba tukyagenda maaso n'okubeera nti tugizimba esangibwa Kyanjawali. Okusaddaaka kulina amakulu mangi nnyo era ebirungi bingi mu bulamu bwaffe ffenna. Nabwe kityo kozesa emaali Allah gy'akuwadde ogule ejjana ya Allah nga osiga saddaaka ekulukuta, ejjana ogenda kugigula na kusaddaaka. Togenda kwata ssente ogambe nti Allah alirudda wamuwe ssente, nedda, tewali ogenda zimusanza ate nga n'ez'omuwa yazikuwadde. Kaakati olina kuteekamu ebyo byeyakubiriza okubeera nti oteekamu. Nakugamba nti omuntu anzimbira ennyumba ku nsi, emizikiti tuzitwala nti ennyumba za Allah mwe tusinzira okumusinza. Kaakati ananzimbira ennyumba ku nsi ngenda muzimbira olubiri mu jjana naye ng'okozesa ezimu ku ssente z'akuwadde. Kaakati wandibadde okikola kati n'otakiwa ndowooza yakubiri, kuba tomanyi Ramadhan yagenze, tuli mu kusiba nnaku za 6. Tomanyi oba emyezi 2 maaso wooli, oba essaawa 2 maaso wooli, oba ennaku 2 maaso wooli, oba weeks 2. Kaakati wandibadde okola saddaaka ng'obudde bukyali, ng'omukisa okyagulina. Allah akwazise ku ssente, oyinza okutuuka okwagala okusaddaaka, ozaagala nnyo kati ogamba sagana zikwatako wadde 10,000, sagana zikwatako wadde omutwalo wadde akakadde, naye waliwo watuuka ne bikwata ate awo ng'odduka ogamba kati kangende musinze. Nga n'okusaddaaka obadde tosaddaaka ng'ozirina. Saddaaka obeeko ky'omugamba nti Allah byekutte kati naye we nazirina nakwata miliyoni 2 nenteeka ku masijidi jamba ezimbibwe nga nkikoze Allah nsiime. Nga byogenda okuteekawo, jjukira abasajja ejjinja beryaggalira nga balina buli omu alina ensonga gy'asobola okuwa. Kati gwe ensonga ki gy'owa nti Allah nakola bwenti ne bwenti, tojja muga nti Allah nsaala nnyo kuba kyatteeka olina okusaala. Ekyo kyo tekiriiko kuteesa, olina okusaala. Kakati wabaawo emirimu egy'enkizo gyoga nti Allah kino nakikola nayina ssente bwezi nga nzaagala nga nina bye ngendo zikozesa naye nensaddaaka nenzimba masijidi jamba. Twebaza mwenna abawaddeyo abadduukiridde omulanga guno mwezi omutukuvu ogwa Ramadhan, naye obwetaavu bukyaliwo ku masijidi jamba eno okugizimba tusobole okugumaliriza era tukisobolera ddala nga tugasse ssente ezizo n'ezange n'ez'omulala tusobole okumaliriza masijidi jamba eno. Projekiti neneko naye tugyetaaga emalirizibwe. Emizikiti mu kibuga tukyagyetaagira ddala ne mu byalo tugyetaaga. Kaakati masijidi jamba gye tuliko akadde kano njagala oteekeko, ngenda kubeera nti nsoma amannya g'abo bagenda okuteekako mu maaso awo. Genda gwalina ssente ku MTN mobile money ne oba olina ku Airtel money, no problem, osobola okusindika ku zombi. Weereza saddaaka yo ey'okuzimba masijidi jamba ku namba ya MTN eri 0777 11 72923 0777 11 72923 0777 11 72923. Obeeko ssente z'oteeka noga Allah nzimbye nange omuzikiti n'olukumi lwange, Allah nsaba onzigulirewo. Ennamba eyo eya MTN ereeta mannya ga Sozi Mohamed Haruna 0777 11 72923. Oba eya Airtel money eri 0706 7 nkaaga 7 0706 7 nkaaga 7 eri mu mannya ga Power of Africa Radio eya Airtel 0706 7 nkaaga 7. Oba ku merchant ya Airtel ogenda kunyiga star M85 star 9 hash star M85 star 9 hash nyiga yes, ejja kuleetera nti teekamu merchant ID. Merchant ID wandiikamu M09 5075 M09 5075. Teekamu omuwendo gwa ssente gw'oyagala okusaddaaka, mitwalo 5, mitwalo 10, mitwalo 2, 3, 10, 15 zonna z'osobola eziri mu busobozi bwo okusaddaaka. Zolaba nti zigula ejjana
oba zizimba ennyumba mu jjana okaba nga kasoko ka sementi ko ka 13 nga bwe busobozi bwo oli mu kuteeka kuki ku akawunti yo. Bw'omaliriza teeka mu reference kasoma luteeka mu mwendo gwa sente nyigooke bajja kugamba teeka mu reference awo nteerawo amannya go oba si kyo teeka mu zimba jjamba. Bw'omaliriza teeka mu pini namba yo ng'omaze okunyiga nyigooke bajja kugamba teeka mu pini namba yo bakulage nti oweereza omuwendo gwa sente bwe guti ku Power of Africa Radio. Oteekemu pini namba yo olwo nga kiwedde nga saddaaka y'otaddeyo ng'osaba Allah ng'owanika mikono osaba dduwa. Oba si kyo ku MTN Momo Pay ng'onyiga *165 *3# *165 *3# gw'alina MTN simu card ng'oyagala kukozesa Momo Pay. Bw'onaamala nyigooke bajja kugamba teekamu pini namba yo. Pini namba teekamu 582548 582548 582548 teekamu omuwendo gwa sente. Bw'omaliriza reference teekawo amannya go oba oteekewo masijidi jjamba. Bw'omaliriza bajja kulaga nti oweereza omuwendo gwa sente gw'otaddemu ku Power of Africa Radio. Teekamu pini namba yo olwo kijja kubeera nga kiwedde. Enteekateeka ya masijidi jjamba tujja kubeera nga tumaze okuteekayo olunaku olwaleero. 0777 117923 eyo ya MTN Mobile Money eri mu mannya ga Sozi Mohamed Haruna. 0777 117923 oba Airtel Money eri 0706 7 tugende maaso n'okubeera nti ekyo nakyo tukikwasaganyiza ddala bulungi. Kakati bw'omaliriza oyinza okubeera nga wayagala dde okugenda okuba ekyeyo ebweru w'eggwanga mu byosaba Allah ng'omaze okusaddaaka kiteekemu. Bw'omaliriza bannaffe aba Fresh Mind International bakuyita bw'obanga wagezaako okugenda okuba ekyeyo ne bigaana ng'omaze okusaddaaka. Then awo onoonya aba Fresh Mind International balinawo omukisa omunene ddala. Eno kampuni ye yaweebwa olukusa okutwala bannayuganda ebweru w'eggwanga okuba ekyeyo. Kakati bategeeza mwenna abaagala okugenda mu ggwanga erya UAE kibuga Dubai balinawo emirimu gino wammanga e Dubai. Beetaaga ba security guards mugenda kola nga bakuumi. Omusaala gwa $2,220,000 buli mwezi. Interviews za lunaku lwakuna olwa wiiki eno nga 26 ogwokusatu 2026 olwokuna lwa wiiki eno okwosa enkya. Ze interviews ez'abagenda okukola obwa security guard $2,220,000. Muteekwa kuba basajja mwekka. Omukyala tuweetantala kugenda ati ogenda kukola bwa security guard nedda tebajja kukkiriza. Basajja bokka be beetaaga. Then abalala beetaaga ba cleaners mugenda kukola mirimu gya kulongoosa. Omusaala gwa kakadde kamu mu $10,000 buli mwezi. Interviews z'ennaku z'omwezi 31 omwezi ogwokusatu lw'okubiri olwa wiiki ejja nga 31 mwagenda kubeerayo interviews ez'abagenda okukola obwa cleaner. Okwewandiisa kugenda mu maaso ku offices wali ku mirimu gyonna. Nabwe kityo bw'oba ogenda ku Fresh Mind International kikulu nnyo okugenda ne passport yo. Bakubireko kati ku namba ya MTN 0783 183252 0783 183252 oba ku Airtel eri 0704 23 1665 0704 23 1665. Genda ku offices wali eri Emengo. Offices zaabwe weziri ku Makai Road emabega w'essomero lya Sir Apollo Kagwa Primary School. Emengo Katale then essomero liri opposite waliwo oluguudo oluyingira mu ndaawo lwe lukwata ku Fresh Mind International. Emengo Sir Apollo Kagwa Primary School waliwo oluguudo oluyingira mu ndaawo lwe lugenda ku Fresh Mind. Emabega w'essomero eryo we wali offices za Fresh Mind International. Enamba eri 0704 23 1665.
nkujjukiza ne Faiha High School omuzadde wenna atannaba kubeera nti ozuula essomero eddungi wogenda okusomeseza omwana wo mutwale ku Faiha High School Empererwe liva ku senior 1 paka senior ya mukaaga liri ku musingi gwa busiramu naye nga n'abenzikiriza endala baanirizibwa basomesa abaana arts ne sciences ku on a level ate balina ne Faiha Primary School omwana aviira ddala ku nasale paka P7 bwe bagenda maaso n'okubeera nti munnange bamubangula bagamba nti abasomesa batendeke bulungi ddala okumanya ebisingawo ku masomero ga Faiha genda Empererwe bw'otuuka mu tawuni ey'Empererwe kwata kukuba eridda mu Kiteezi oba ennammere ojja kuvugako katono nnyo meters nga 2 n'essomero ojja kubeera nti oliraba bulungi ddala erya Faiha High School n'ebizimbe kwokomya amaaso ekipande ojja kukiraba riri mu langi ya blue ku mukono gwo ogwa kkono ng'ogenda mu Kiteezi oba si kyo bakubire ku 0702 96 19 43 0702 96 19 43 ye Faiha High School ne Faiha Primary School. Kakati tuddeyoko ku nsonga z'eggwanga erya Isirairi. Omukulu yabadde ku radio n'abagamba nti bombardments ku ggwanga lya Lebanon zigenda kukoma nga Isirairi amaze kuwamba erimu ku ttaka ly'eggwanga erya Lebanon. Mu bigambo bya Smotrich agamba I say here definitely njagala okukibategeeza in every room every decision the new Israeli border must be the return river yeteekwa okubeera ensalo y'eggwanga erya Lebanon n'eggwanga erya Isirairi eddako. Omugga guno ogwa Return River gwa makulu nnyo mu ggwanga lya Lebanon gukaatinga through guyita mu ggwanga lya Lebanon mu maserengeta g'eggwanga erya Lebanon kumpi kilometers nga 30 ze miles 19 okuva ku nsalo ya ggwanga lya Lebanon n'eggwanga erya Isirairi. Kati Isirairi ayagala kuseetula akati ak'oluwanyi akabuuse miles 19 miles 19 waba wagazi akabuuse miles 19 ajasimbe ku mugga guno ogumanyiddwa nga Return River. Simanyi lwaki agwetaaga nnyo naye akugamba boda weziteekwa okukola ki weziteekwa okuyita. Era bino byonna byonna weyabyogedde olunaku lw'eggulo nga Isirairi ekyakola deadly attacks obulumbaganya obutazikiza ku ggwanga lya Lebanon. Ebizimbe omusula abantu bikubiddwa amayumba g'abantu gasaanyiziddwawo abantu abasoba mu kakadde akamu tebakyalina mayumba kati. United Nations ezeerabula eggwanga lya Isirairi nebagamba kyonna kye mukola ki amountinga ku war crimes misango gya bwakalintalo gye mugenda maaso n'okubeera nti mukola muzizza emisango gy'obwannaggomola mingi era mwongerako emisango gy'obwannaggomola. Nalabako ne Antonio Guterres Secretary General owa UN ng'agamba nti ebikolebwa Israeli eteekwa okuyimiriza mangu ddala kubanga kyekola kyokka kisobola n'okuleetera gavumenti y'eggwanga erya Lebanon okufeiringa gavumenti n'eremwa. Kakati Israeli agamba mmala kuseetula kati mmala kuseetula luwanyi kyokka yali ayagala tusemberera wano mu Uganda singa tetuli Kenya babamu wattaka wano singa ffenna twagenda dda Kenya eri nga tuli batuuze beeyo banoonya bubudamu ettaka lyaffe lyonna Isirairi alitutte kubanga engenda gye yagenda wali n'enseetula gy'aseetula obuyinja yennyamiza. Okuva mwezi ogwokusatu kuba ye yakitegeera nti bwenkuba Iran Hezbollah tasobola kutuula kusirika. Hezbollah olwakasukayo bwati mu Isirairi n'agamba kakati nze kuba Hezbollah kakati aseetula mpanyi. Mu bulumbaganyo obwo obugenze maaso n'okubeera nti bukolebwa amagye g'eggwanga erya Isirairi gakozesa omukisa ogwo to push deeper okuyongera okwesindika mu ggwanga lya Lebanon okuyingira mu territory y'eggwanga lya Lebanon kubanga bakola ground invasion okuyingira Lebanon nga bagamba nti ekiruubirirwa ekikulu ekibakozesa ground invasion kuruutinga out basimogoleyo bakuuleyo abarwanya ba Hezbollah naye kati ebiruubirirwa ebya ground operation
Hezbollah kali tugambe nti bagiroutines out. Israeli enaddayo emabega ku borders zaayo. Kati Smotrich akugambye twagala kutekinga 19 miles ku ttaka ly'eggwanga lya Lebanon, miles 19. Kitegeeza nti tagenda kudda mabega. Amagye bwe gaba nga gazze ng'ali mu kukola ground operation, Hezbollah bamugamba nti gateeke ku ttaka tugenda kukulaga kyekiddako. Singa Hezbollah ebeera ng'eremereddwa, Israeli anazzaayo ettaka lya Lebanon. Oba ali mu kukola expansion kye yayita Greater Israel. Ekyo kibuuzo kizze gy'oli, naawe kolako kunoonyereza. Anaddayo. Bino byonna bikolebwa. Hezbollah amugamba sinnazikiza era bakyagenda maaso n'okubagana bubi nnyo. Amukasukira ebikompola ebitazikiza ne Israeli akuba mu ggwanga eryo. United Nations ne humanitarian groups endala bagamba conflict eno eyina dire consequences ku bannansi b'eggwanga lya Lebanon. Abagenda okusinga okubonaabona ennyo n'okukaaba ba Lebanon. Kumpi milioni 1.2 already bo batandise okukirowoozaako kubanga tebayina mayumba gonna gaasaanyeewo. Ennumba ezikoleddwa mu Lebanon sofa zaakatta abantu 139. Iran olutalo olugenda maaso lwe tulabanga olutalo olunene oba olugazi. Iran yakafiisa abantu 105. Lebanon olutalo lwerimu ne Israeli ng'ate lulyo lwa Iran lwe lwasooka n'ebyokulwanyisa ebikozesebwayo nga byebizito. Lebanon nayo eri mu bantu 139. Omuwendo gwakafa mu Lebanon gugoberegana n'omuwendo gwakafa mu Iran. Ku bano 139 abafudde, already abaana 118 bali bamu ku abo abafudde across Lebanon okuva mwezi ogwokusatu, okusinza ku Ministry of Health ey'eggwanga lya Lebanon, kitongole ky'ebyobulamu. Nga abali ku bisago ebinene ddala mu lutalo luno bali 2876 abaakatuusibwako ebisago. Mu nnumba endala ezikoleddwa waliwo olutindo olwabadde olw'amakulu ddala lulinkinga eggwanga erya Lebanon ekitundu eky'omumaserengeta, the southern part of the country, ku kibuga Beirut, nti okuva mu maserengeta okuyingira Beirut okozesa olutindo olwo Israeli yazze n'erukuba lwonna n'erusaanyaawo nga ne ground operations zikwetadde. Amagye g'eggwanga erya Israeli tugambe nti bwetunula ekitundu ekya southern Lebanon bimu ku bitundu ebigenze maaso n'okubeera nti bikubibwa ne byonoonebwa ddala okubula okusaanyizibwawo. Kakati kyekiriyo ekyo. Israeli agamba bino bijja kuggwa ng'amaze kukyusa mpaanyi ze zagenze maaso n'okubeera nti alubirira ebbanga lyonna. Okusinziira ku Stefan Dujarric, oyo omwogezi owa Secretary General owa UN owa United Nations, agamba conflict eno abagenda okusinga okukosebwa ate kati baana bato. Already abaana 46,000 basula bweru, bali mu ze tuyita makeshift tents, bitenti ebikolerera asiba busibi kiveera abaana beebake. Nga abantu 13,000 bo basulira ddala mu kyangaala, tebalina wadde makeshift tents kwe bali awo bubeezi, bukya ne buziba ng'ali mu kyangaala. Yembeera eri munda mu ggwanga erya Lebanon. Bw'obadde otunuulira by'e Gaza byokka, Lebanon nayo ekiriyo si kirungi. Bakulaga ezimu ku bomu ezigenze maaso n'okubeera nti zikuba mu ggwanga erya Lebanon. Bomu ekuba nekka wansi mu ttaka neefukula ettaka eribadde wansi nerizza waggulu, eribadde waggulu ne lidda wansi, nti bwekuba ejjayo omusenyu nga gwe gudda ku ngulu. Tegeeza awo tokyasobola kuddamu kulimirawo
bino byenkugamba oyinza okugamba nti mboozi kunyumisa ankole bwe nti bansooke mpumulemu oba nsooke kuwa bino bwe nti ndyoke nzije nkuwa ebirala oyinza okubiyita bya mboozi kunyumyamu sooka owulire story eno tukuwa nnyo ekiri ku ground nga tweyambisa bannaffe abaliyo mu kutu gwa Al Jazeera. As we make our way towards the south of Lebanon, there are no signs of life. We are on what used to be the main highway nga tuserengeta okukkirira amaserengeta g'eggwanga lya Lebanon teri kabonero ka bulamu to the city of Tyre. okugenda mu kibuga ekimanyiddwa nga Tyre. But we've had to make a diversion to the coastal road. twabadde tulina okukola diversion tukwate coastal road. Israeli strikes have made that route impassable. ennumba z'omu Isirayiri zifudde oluguudo olwo okubeera nti terukyayitikamu kati. They've also disrupted lives. wabula n'obulamu bugenze maaso n'okubeera nti butaataaganyizibwa. This is the only route that can be used to leave or reach the southern city luno lwokka lwe luguudo olulina okukozesebwa okutuuka mu maserengeta g'eggwanga erya Lebanoni. of Tyre munnamawulire bamuyita Zaina Khoder. after the Israeli army destroyed the bridge on the oluvannyuma lw'amagye g'eggwanga erya Isirayiri okwonoona olutindo oluli sayidi eri. highway. The kaakati tukozesa luno lwokka lwokka oluguudo okutuuka mu maserengeta g'eggwanga erya Lebanon. military is warning worse is yet to come. The amagye g'eggwanga erya Isirayiri nga galabula nti ekirala ekinene ddala ekitasoboka kigenda kujja ekitalabwangako ekibi kijja. military saying that they are preparing to deepen its ground offensive in southern era Lebanon nga basuubira nti bagenda kwongera okudipeninga ground operations zaabwe ku ggwanga erya Lebanon and its airstrikes against Hezbollah. n'obulumbaganyi bw'omu bbanga nga bakuba aba Hezbollah. On Sunday, Israel hit the M51 highway after declaring ku all Sunday waliwo oluguudo olwakubwa bridge bakulaga bridge engeri gye yakubiddwamu yonna mitayimbwa giri kungulu. bridges over and south of the Litani River. eyo tuli Lebanon. lwaki siwumulamu n'enkomawo mu ddakiika ezigoberera. Jajja nazudde eddwaliro eri omulebe bagenda okukebera tugenda kujjamu nze nakowa ebintu by'okuntwala mu malwaliro ne banfumiita agayiso. jajja bino si bya mpiso. oyingira ekyuma ne bakebera kuva ku mutwe paka ku bigere. kisoboka be bali waabwe be bajja Edwin Health Service Center Namuŋŋoona. kankuwa ennamba z'essimu 07707 81174. jajja ne Airtel onjikuwe manje kujja Edwin sisagala 0754 666 327. mu bufunze nze nange olungereza ndumanyi 0770 788 11 7 ne 0754 6 6 23 tugende kati nga bajja Edwin bayinza okuggalawo mwanange. oli muzadde oba oli muyizi kankwanjulire Kayet International Studies ngeno yenkola ekenda okukusobozesa okusomera emitala w'amayanja. oyagala kweyunga ku university ezisinga obulungi mu Bulaaya, China oba South Korea ku nkola y'okusasulirako ebisale byonna, okusasulirako ekitundu oba okwesasulira. enkola eno ezze kuyamba ggwe weeyunge ku masomo ag'obusawo, AI, ebyokuzimba n'amasomo amalala mangi. tukola ku nsonga za visa eri abayizi oba abazadde abatambula mu nteekateeka eno. tusange ku luguudo lw'Ekiwatule ku Kiwatule House. okumanya ebisinga otukubire ku nooti 79 nooti 32 61 46. Kayet International Studies gatta omutindo ku mwana wo. newankubadde ebbula ly'emirimu lingi mu ggwanga Uganda naye omwana asomedde ku Apple Skills Institute abawanjawulo nnyo. wamala P7, senior 4 oba senior 6 tuwamalako okusoma tuwayita bulungi oba oyagala kusoma ofunirewo omulimo jangu twegatteko mu lusoma luno. tusomesa diploma, certificate ne short courses mu journalism and mass communication, okukola ku TV ne ku radio, catering, omuli okufumba ebika by'emmere eŋŋanda n'enzongo, bikare, okukola keeki, emigaati ne pizza, video production, okukwata kamera, decoration, okutimba ku mikolo egy'enjawulo, okukola sabbuuni w'emiti ne graphics design. osomera ebbanga tono nnyo ate n'otikirwa. waliwo ne half bursary eri abayizi 10 abanaasooka okwewandiisa. essimu nooti 754 225 nooti 754 225. tusangibwa Old Kampala ku Martin Road ekyengulu wa City Oil ku Tagi Hotel ye Apple Skills Institute ne Noel Dubai Foundation. Plains Hope Nursery and Primary School Mixed Day and Boarding essomero eryekyasa erigenda okufulumwa n'omugumivu mu byenjigiriza
okukuyisa mu ddiini okukusa n'ebyensi ssomero lya Kisulo okukusa n'abava ebweru gy'abaana bawala n'abalenzi ate nga lisambusa amagulu 3 eddiini eby'oluzungu okukusa n'ebyemikono lirina security eggulugulu ate nga liri mu kifo kiyonjo wamu n'okuba nti kigazi lirina busomesa butendeka obulungi school fees nsamusaamu leeta omwana wo leero ku Parents Hope Nursery and Primary School mixed day and boarding togenda kwejjusa lisangibwa Namuwongo mu Trading Center okulina na Petro City okumanya ebisingawo kubira ku director omwami Sozi Walusimbi Beka ku noti 7 noti 88 noti 19 oba noti 772 32 54 ye Parents Hope Nursery and Primary School mixed day and boarding esubiriwe muzadde. Owange nina embuuzi yo olunaku lwe nazuula buto wa Fortune Gold namanya nti nfunye gold enfumba yange teddangamu kubeera kyekimu eddekende akawoowo n'essanyu nga nfumbisa buto wa Fortune Gold. Buto wa Fortune Gold asiddwamu ebirungo byonna eby'omugaso agira mu bipimo eby'enjawulo era asangibwa mu maduuka ne supermarket zonna ezikulinaanye. Fortune Gold Vegetable Cooking Oil akolebwa ba Bidco Uganda Limited. Kulika wewangulidde trolley dash ebiddala nse wendi 1 2 tandika diapers liwa sabuni aliwa ati ebizigo bannange tosubwa omukisa gw'okuwangula ne kiri extra weereza oba funira ssente mu Finance Trust Bank ng'okozesa Western Union oba MoneyGram ofuuka omu ku bannamukisa abaniwangulira ebisava weewangulire trolley dash eweereza ddala $5,000 amasimu ga seereza n'ebirala bingi yanguwa tosubwa kiri extra ku Finance Trust Bank. Omugano guno gutandika nga lumo ogw'e12 2025 mpaka nga 3 ogwokuna 2026. Amateeka n'obukwakulizo bigobererwa. Finance Trust Bank erungamizibwa banka ekkulu ya Uganda. Ssente z'abakasitoma zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund of Uganda okutuukira ddala ku bukadde 10. Kukula lyo omuntu wa bulijjo yo 1.9 RFM. Lutalo lwongedde okubeera nti lunyinyiitira n'okukyusa ebintu bingi mu nsi eno. Bwe naagenda maaso n'okubeera nti otugoberera. Nagambe ye mwesige John n'ogamba salamu alaikum Haji Matovu. Complete victory belongs to the holy country Iran. Congratulations to IRGC. Kababa kuba. Hey! Osanyuse nnyo. Ogamba Iran abawangudde kati wekiri. Sebirongo Yosia nogamba nti kwendi kumayinja ekitende ntumbudde webale nnyo webalire ddala. Ono n'agamba yani baka bwamwe bungi nnyo sinza bumalayo buli ku YouTube. Mugisha Bernard n'ogamba Irani jo Senyonga Musitafa n'ogamba webale kuweereza ndikyotera mu kikuubo webale nnyo webali ddala nze Roni Enansana Irani oye. Mugisha Bernard n'ogamba you're welcome guys. Okay mwebale nnyo mwebali ddala. Ono n'agamba yani ayebazibwe Michael Mr. Hood webale kuweereza. Ono n'agamba yani Sharifu Muhammadi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Don't need negotiations. Ayibazibwe Michael oli mu Irani. Ono n'agamba ye Kibirige Yusufu Mr. Matopo Hood webale kuweereza gwanga kwetuliwa ne Rugazi mwebale goberera abali Rugazi. Ono ye Mulangira Ronald Mulangira Kisugu Namuwongo Kampala Uganda kwetuli nnyo tubeerako nnyo buli lunaku tiimu Irani never give up. Abayirani muli bangi nnyo. Abamerika baabulamu sikyabalaba. Amerika sikyabalaba. Namulema Ramula. Rauma n'ogamba tiimu Irani
Gajiza Ayub n'ogamba Irani ebikube eno n'agamba Yekibirango Yusufu Mr. Matovu Hood America teyagala kunyaga mafuta ga Irani goroza America teyagala kunyaga mafuta ga Irani tesobola onagamba ye Juma Bobby n'ogamba mu Juma Motegombwa ndi UAE Sharjah timu Irani baba kuba ogamba timu Irani okay ono nagamba yani Musimenta John nogamba there are new parts which we want to come in the party. They are looking for justification by saying Iran has refused to negotiate. Waliwo parties endala zoyagala zibagala zijje mu lutalo naye kati bekwasa Iran kugana kuteesa begatte bamukube ono Adeke Esther anogamba Iran Jew thanks for the show Mr. Hood from Dubai Adeke ogambye too much rain after missiles keeping quiet enkuba eyise oluvanyuma lw'emizingo okubeera nti girekeddawo okukuba mu ggwanga erya UAE mwebale nnyo mwebale eddala okugoberera. Ladies and gentlemen, Philippines emaze okulangirira energy emergency mu ggwanga lyabwe olw'olutalo amafuta ne gaasi bibaweddeko. Philippines bagambye tuli mu emergency kati energy emergency amafuta gongedde okulinya okuva Irani bwe yagambye nti tewali nteeseganya zigenda mu maaso wabula byonna nga bigenda mu maaso weetaaga okwejjanjaba kikulu osobola okubeera ng'olina ekizibu kyo kirwadde kikumazeeko emirembe naye nga tomanyi kyakkola. Chua organic bagamba nti gwe wenna atawanyizibwa ekizibu kya prostate olina omulwadde alina ekizibu kya prostate olina mukwano gwo gwomanyi alina ekizibu kya prostate waliwo abakozesa ku nkola eya masturbation nekutattana system yonna nereeta ne prostate okugazibwa kati ate gwe weetaaga obujjanjabi nga bwanjawulo kuba balina okugjawo effects ez'ekizibu ekyo then balyoke bakwata ate ku kirwadde ekya prostate. Kakati omukisa guguno $5,000 zokka abachua organic bagenda kubeera nti bakutuusaako eddagala wonna wooli tebeetaaga ssente za delivery omwana oluleeta kuwa buwi ddagala nga ye yeeyongerayo ku $5,000 zokka bagenda kukola delivery nga yabwereere. Nammwe abatawaanyizibwa ekirwadde ekya sukaali akumazeeko emirembe eddagala Chua organic egenda ddi kutuusaako awo. Sukaali atera okuleeta ekizibu ekyo ekya prostate nobeera ng'ofuuyisa buli kaseera naddala mu budde obw'ekiro. Kakati akugamba eddagala ligenda okubalansinga sukaali wo likutuukekaawo wennyini ku $5,000 zokka. Kyogenda okukola kyangu nnyo wandika enamba y'essimu eno bw'okuba mugambe musawo eddagala balindeetere wano ku $5,000 zokka togenda kusasula za transport wabwerere free delivery wonna wooli. 0703 27 04 74 0703 27 04 74 bannamukisa bana bokka leero full dose ate mugenda gifunira ku $5,000 abaana abagenda okusooka okukubira Dr. Wachua essimu abaana abagenda okusooka okukuba essimu wanene mubadde mugenda kufuna dose naye nga egenda kutandika butandisi kubajjanjaba ekizibu ekyo naye kati aŋambye wano abantu abana abasooka okubeera nti mukuba essimu mugenda funa full dose ey'ekirwadde ekya prostate n'ekirwadde ekya sukaali ku $5,000 zokka. Enamba eri 0703 27 04 74 0703 27 04 ng'ogenda akutereeza eddagala ly'amaanyi eryo lyali lina naye asooka kujjanjaba kyaleeta buzibu. 0703 27 04 0703 27 04 nammwe abakyala bagambye ate mwalina akammwe kaama kuba bukubi ku namba y'essimu mugambe Dr. Kakyakaffe koolina aŋambye akammwe kaama kammwe ng'abakyala 0703 27 04 obeere nti weefunira eddagala buli kimu kitambulira eddala bulungi.
Kiriza nkujjukize ne bannaffe aba JTDS National Dawa nga bali wamu ne Lugaaga Muslim Community bayita abasiraamu mwenna okugenda mu National Darus gaggadde egenda kubeerawo ngenda kuzo mwezi 11 ne 12 April 2026 awo Egomba Lugaaga ku ttaka lyabwe lye baagula nawe kyogenda n'ekitabo kosa ne kalamu ku lunaku olwo okumanya ebisingawo okubeera Sheikh Salim Bossa ku namba eri 070 3274 070 3274 oba ku 075 075 52 27 075 52 27 ojja kuba oyogezeganya bulungi ddala ne Sheikh Twaha Kakande ku nteekateeka eyo. Ate bannaffe bano be ba Tekino Kasangati bakugamba nti bakuleetedde essimu ez'omulembe, bakuleetedde buli kika kya ssimu, mapeesa kw'ossa n'ezo smartphones ne accessories waazo yenna. Bakuleetedde Tekino, Itel, Infinix, Philips, Samsung, Honor kw'ossa ne ZTE. Bayina ekika ekya Camon 50 weekiri genda okyerabireko. Bayina Spark 40, bayina Pop 20, bayina Smart 10 kw'ossa ne Hot 60. Zonna simu bwe batuuse mu bika bya Samsung ne bakuleetera Samsung A05, ne bakuleetera Samsung A06, ne bakuleetera Samsung A16, ne bakuleetera ne S26 nayo bagirina. Bawola n'amasimu gano nga tebakusabye musingo, just weetaaga national ID yo yokka ogende fotokopi yaayo bakuwe essimu awatali musingo. Era bakugamba nti promotion yaabwe eno ey'okugula essimu singa ogula smartphone yemu bagenda kuweerako mapeesa yabwerere ng'ekirabo. Gula smartphone yemu bakwereko mapeesa yabwerere ng'ekirabo. Endagiriro ogenda kubasanga ku headquarters zaabwe wali eri ku Mutasa City Mall e Kasangati. Ku mafuta ga Torch Energy e Kasangati nabo weebali. Enansana mugende ku masitowa okulinaana Yugaford Microfinance awali emiti gya kalitunsi n'ekipande ojja kuba okiraba kyeru kiwandiikiddwako Tekino Kasangati 7 mu maaso g'amaduuka gaabwe bataddewo bendera za Tekino ne Samsung. Abali esseeta bali awo ng'oyingira tawuni y'esseeta ng'ova e Kampala ku SK Mall opposite ne Superstar Primary School. Mu maaso nkugambe waliwo bendera za Samsung ne Tekino. Bakubireko ku namba eri 0703 24 9859 0703 24 9859 59 rather 0703 24 9859 oba ku 074 03 7959 074 03 7959. Tekino Kasangati tebatembe ya masimu obasanga ku dduuka lyabwe wokka. TikTok basange ku Tekino Kasangati ojja kubeera nti obafuna bulungi nnyo nnyini ddala. Akadde ndaba kankutte nkugambye nti Philippines erangiridde oba badeclarinze National Energy Emergency ku lw'olutalo olugenda maaso mu ggwanga erya Iran kw'ossa n'Abayisirayiri. Bagamba nti domestic fuel supplies and energy stability bafunyemu okuyuuga. Awaka amafuta tebagalaba, gaasi potea olw'olutalo olugenda maaso mu Middle East. Ne bagamba please abantu mubeere beegendeeza mukekkereze. Availability and stability of the country's energy supply eyinza okubeera nga teri stable okusinziira era ne badde executive order bamaze okugirangirira mu ggwanga eryo dakiika nga 5 emabega. Iran akasukidde Israeli bubi nnyo. Ebisigadde ne binaagoberera ojja kubeera nti obifuna ku mikutu gyaffe egya social media egy'enjawulo. Pal FM News mukutu gwa YouTube ojja kubeera nti ogoberera Pal FM Uganda ku Facebook kw'ossa ne Pal FM Radio wali ku mukutu gwa TikTok ne Hoods Media 256.
yes genda maaso n'okubeera nti otugoberera ku mukutu ogwo gwa Pal FM News gendako byonna ebisigadde ogenda kubeera nti obifunako bulungi nnyo nnyini ddala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sibyangu Diary Supply Limited gemata gokka golina okuwa abaana bo ne famire yo yonna gasiŋŋaane mu bitundu ebyenjawulo mu ggwanga ku dipo ya Fenkulu Makai Road Natete Masanafu Diary okumpi ne Church Mperere Diary ku byennyanja Kanyanya Katwe Diary opposite Kakumba Complex Kawempe Diary okumpi n'akatale Bwayise Diary ku Kyennabweru Kawala Diary ku Kawala Road Samona Diary ku Samona Arcade Natete Bitala Diary ku Bitale Natete Kasanga Diary opposite Kalina konanywa ku mataga Sibyangu Diary Supply Limited wojoka kasa nti obadde tonywanga ku mata okumanya ebisingawo 0772 44 49 95 oba 0781 89 35 65 Sibyangu Diary Supply Limited.